mu kibiina ki National Pastors Platform of Uganda nga bakulembeddwamu omulabirizi Dr. David Kiganda balabiseko mu kakiiko ka Parliament ak'ebyamateeka okuwayo endowooza zaabwe ku bbago ly'etteeka erikwata ku bufumbo. We suggest that staying with a person for a period of at least 5 years should be automatically be qualified as marriage, provided none of the party is committed in any legal matter. Omulabirizi Kiganda ng'ali wamu n'abasumba banne basoose kuteekayo obutakkanya bwabwe eri obuwayiro obumu obuli mu bbago ly'etteeka lino. Marriage law which only authorizes those places of worship which are able to qualify with the legal requirements, since these are able to access the resources, has left members of our branch churches in the remotest area with no option but to forever practice cohabitation, seeing that they are unable to travel longer distances to come and celebrate their marriages at their urban-based headquarters. Oluvannyuma omulabirizi Kiganda abuulidde akakiiko kano nga bwe kitali kibi okutongoza abantu ababadde awamu okumala emyaka 5 okuba abafumbo kubanga babeera bakulanye. 5 abantu nga babadde bombi kikkirizibwa nti abo bafumbo ne bw'otabaawo certificate era kwotegerera nti bafumbo singa omu asanga munne mu kazigo ku muliraano ng'ali n'omuntu omulala ekikonde kiyinza okukaaba kitegeeza nti buli omu alina kireyimu ku munne bafumbo certificate yetaliiwo naye baki bafumbo. Lwaki myaka 5 tulowooza nti egiri reasonable tetukyayinza batwalanga boyfriend and girlfriend already balina n'abaana abantu bamala okuzaala abaana nga babalina newaka ate ne basigala nga bayita girlfriend boyfriend abo tukkiriza nga baki babeera bafumbo. Lwaki tukirowooza nga kikulu etteeka libatongoze nti bafumbo? Kisoboka kubanga ekyabalemesa okugattibwa oba ogenda okufuna certificate byanfuna tebalina ssente zitegeka mbaga ate n'okugattibwa obugattibwa kyetaagisa ssente. Abasumba bano mu ddoboozi eryawamu bawakanyiza abafumbo okugattibwa omuntu omu nga bagamba nti n'ekkanisa ezimanyiddwa ziweebwa omukisa okugatta abagole. Bw'ojja n'obagamba nenjaga license egatta abagole kyokka nga balabira ddala basabiramu bantu ne baleka bagamba nti ekizimbe si kirungi bulungi kikyali kyakiwempe manya kikyali kyambaawo n'omubuuza abagole bagenda kusula mu kyaki bwe mala obagatama bagenda okusulanga. Lwaki ekizimbe kifuuse issue abagole tebagenda kusulanga mu kyaki? Twasabako license egatta edda omu inspector mbwe yajja okukebera ekifo n'atugamba nti tumutwale wali toilet agikere. Bwe yatuuka n'alabanga akakuba akagendayo kafunda n'atubuuza nti katuwana abagole bajyawo nga batuuse ogenda mu toilet ne tumubuuza gwe emyaka gy'olina walabyeko abagole abagenda mu toyi nga bazze ku kyaki okugattibwa nga byonna byakiremya birimu religious biasness. Obuyinza bagenda ne babukwata ne babuwa minisita omu oba omuntu omu ng'oluusi alumirirwa ddiini ye n'agamba bano ngenda bacunya paka sigenda bba walukusa lugatta nga neekwasa ekizimbe naye nga ebintu byonna byayogera biri irrelevant. Leese okuba nti abaalikola baali bazungu abaatukola etteeka lino limulabye tuvunaana ery'obufumbo the marriage bill gye tulowooza nti ekkadde erigenda libaddemu ebizibu naye nali neppya bw'ogenda okutunuulira teryasobodde kuadressinga bizibu bimu. Kati wano waasinzidde n'asaba abantu abatakkiriziganya na bbago lya tteeka lino okugatta omusajja omu n'omukazi omu okukozesa enkola y'obufumbo endala etali ya kikristaayo. Dewa arrangement eziwerako waliwo kye bayita customary marriage, waliwo kye bayita Christian marriage, Muslim marriage, Hindu, Bahai n'ebirala. Kati omuntu agende gy'ajja jakkiririza ekyo nakyo kirabika kirina gye kigwa. Oyo ayinza okuba nga asazeewo asiramuke oba seeja ayinza okuba nga asazeewo agende mu customary. Bino ebintu baataddewo bufe. Etteeka bw'ogenda otunulya bufe ky'oyagala okusena ky'okola ki ky'olya. Omulabirizi mu kakiiko kano ayogedde ku nsonga ez'okugatta abantu abakristaayo bokka n'abakristaayo bannaabwe, ensonga etanudde ababaka kakiiko kano. Our churches we have got ladies who are married to non-Christian husbands in our churches, and a lot of time they go and agree with their husbands who are non-Christian that I want you to get me married, please marry me, I will have problems just in case anything happens here.
I'm likely to face an unwanted battle when it comes to property. Other women will come and vandalize all my property. And the husband says, okay, if that is the case, let's go in church and get you married. Then you become the official wife. Okay? In a way, in a bid to protect the property, madam. I think that. When it comes to the church, we don't know which church we are talking to. We don't know who is interpreting the Bible the right way or the wrong way. So please, we need you as the church to guide and to guide well, and not to guide outside of the provisions of the Bible. The only one who are challenged by such, even our fellows, the politicians. That's why you have NUP, you have NRM, you have DP. Katonda kikulu nnyo okumanya mmanyo yakyo. Katonda buli kye yakola yakiteekako amateeka gaakyo agakifuga. Kati okutya kwaffe etteeka lino tulirabamuko ebintu ebikopperere okuva mu mawanga amalala ne bireetebwa mu tteeka lino wane waffe mu Africa, so nga ate obuwangwa bwaffe bulinamu enjawulo newankubadde nga etteeka lya Bayibuli ku by'obufumbo lifaanana, naye bannaffe mu western world already bamala dde okwadoptinga ebintu ebikontana n'okuteesa kwa Katonda eri obufumbo, era ebivuddemu mu mawanga agamu ag'abazungu obufumbo buganye bufudde. Akakiiko kano kakyagenda mu maaso n'okukuŋŋaanya endowooza z'abantu ku bbago lino. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.